Nkulamusizaako mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, wonna w'oli wonna w'osinziira okubeera nga owuliriza akatambi kano, nkugamba nti Yesu Kristo yeebazibwe. Gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbaaniriza ate wano eno ku Becky Media era nga omuweereza wo yenze Becky agenda okubeera nga ate nkutwala mu kusoma kw'olunaku olwaleero. Lwaki nkuyita kusoma? Kubanga tujja kuba tusomako ku byawandiikibwa, tujja kubaako tweyongera okumanya n'okutegeera kugamba, tujja kusharinga ebintu bingi nnyo nnyini ddala. So kitegeeza kintu kigenda kubeera nga kituyambako okubeera nga mwanattu tweyongera okuyiga ate n'okumanya, naye mu byonna ng'Omwoyo Omutukuvu ali wamu naffe. So nkutumirako yonna gy'osinziira okubeera ng'owuliriza akatambi kano. Simanyi oba w'oli misana, ntumiddeko mwenna abali emitala w'amayanja, oli Qatar, oli Saudi Arabia, oli Dubai, oli America, oli Canada, oli UK, kwegamba amawanga mangi mwena mbeera mbatumirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nentumirako ne bannaffe abali mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe Uganda, ne mbalamusaako ne mbagamba nti mugyebaleko ate gye mutuusaako engalo. So tugenda kubeera nga akatundu kaffe akasoose oba akatambi kaffe akasuuse twatambulidde ku kino ekyawandiikibwa Matayo 16 ne tusinziirira nnyo ku kanyiriri aka 26. N'olunaku olwaleero era eno ye paati yaffe ey'okubiri. Gwatawuliriza part 1 mbadde nkusaba ate oddeyo ogiwulirize. Bw'omala okugiwuliriza ate paati eno gye tuliko egenda kubeera nga ekukolera ddala bulungi nnyo, ekuyigirize ate by'obadde tomanyi naddala mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tubeera wano twogera n'oyo ategeka okulokoka n'oyo eyalokoka. So wali eri twalabyeko bimu ku ebyo ebisobola okukuzikiriza naddala nga gwe weewadde nnyo ensi, omubiri n'okkiriza omubiri gukufuge. Twagambye nti omuntu alimu ebitundu bisatu. Omuntu alimu ekitundu eky'omwoyo, ye spirit. Omuntu alimu ekitundu ekyokubiri, ye emmeeme, ye soul. Omuntu alimu ekitundu ekyokusatu guyite omubiri oba guyite flesh. So bino ebintu ebibiri ky'okkiriza kikufuge kigenda kusobozesa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda, kigenda kusobozesa okuyingira mu bwakabaka obw'ekizikiza yegeyeena. Njagala ojjukire kino ekintu nti awali ekitangaala ekizikiza tekibeerawo, awali ekizikiza ekitangaala tekibeerawo. Ebyensi bituyigirize eby'obwakatonda oba ebyensi bituyigirize eby'omu ggulu. Nti olunaku olwaleero bw'obeera nga oyingidde mu nju nga tekuli mataala, immediately w'okwatira ku switch w'otuwa power, ekizikiza kivaawo ne wajja ekitangaala. W'okwatira ku switch w'otuwa power n'oggyirako etaala, ekizikiza immediately kiyingira. Kitegeeza nti ebyo ebintu ebibiri tebisobola kwatagana wadde n'olunaku n'olumu. Naffe wano eno mu nsi ey'omwoyo bwe kityo bwe kiri. Kitaffe ali mu ggulu obusatu, Kitaffe, Omwana awamu n'Omwoyo Omutukuvu, tugenda kubeera nga muntu omu naye ng'alimu ebisatu nga bwe twayogedde. Nja kubeera nakyo nkibannyonnyoleyo mu maaso. So kitegeeza nti Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tyasobola kubeera awali ekizikiza. Bwe tudda mu nsi ey'omwoyo oba mu bwakabaka bwa Katonda, nga bwe tugambye nti ebyensi bituyigiriza eby'omu ggulu, ekizikiza abeera Lucifer oba muyite Sitaani. So Katonda tasobola kubeera awali Sitaani. Kyobola Bayibuli egamba nti obuguma tobuguma, onyogoga tonyogoga. Kati bw'oba onyogoga genda onyogogere ddala, bw'oba obuguma jangu ewa Katonda obugumire ddala, kubanga Katonda waffe muliro. So lwaki nkugambye bwe ntyo nti kiba ky'amaanyi nnyo
n'otanoonya ng'eyeena mu kyaki ne weefuula ali mu kyaki ennyo ng'osaba abantu bonna bakulaba ng'osaba naye ng'ate ku sayidi emu oba endala ate oli bulala nga by'okola birala. Jjukira nti nze ng'omwana w'omuntu basobola kulaba by'okola naye buli kyonna ky'okola mu kizikiza ye Katonda akimanya. That's why Becky ndi wano olunaku olwaleero Katonda antaddewo nsobole okukugamba ebigambo bino otuule weekebere ku mutima, weekebere ebyo by'okola, weekebere gwe nga gwe osobole okubeera nga otereeza amakubo go. Njagala ojjukire ekintu kimu nti Yesu Kristo waffe okwewaayo n'afa n'ayita mu bulumi obwo bwonna ekyamuleeta ku nsi teyajjirira batuukirivu wabula yajjirira boonoonyi nti buli anamukkiriza oyo omwonoonyi amunaaze n'omusaayi gwe amuwe obulamu obutagwawo. Ate nze nkugamba nti wadde oli eyo oli mu kizikiza okukoza ebintu bingi otabuddwa naye ye agamba nti emigugu tugireete gy'ali agitutikkule. Okitegeera mukwano gwange omwana wa Katonda omulungi, ekintu ekyo kyonna ky'oyitamu Katonda akyasobola ddala okubeera ng'akikutikkula ate n'akuwa obulamu obutagwawo. Ate Katonda waffe ye ate talinga sitaani nti sitaani omukolera n'akubonereza ku nsi ate era bw'oba ofudde era n'addamu n'acunya ki emmeeme eyo ng'omaze okufa. Ebyo byonna tugenda kuba tubisomaako lwaki sitaani acunya emmeeme eyo ng'omaze okufa. Tulina topics nnyingi era gwe tosobwa atanaba kubeera nga osubscribinga osobwa bingi. Ogenda kulaba akagambo subscribinga, omala kusubscribinga ogenda kulaba akadde kona kwaka akadde. Kati womala okuwona kwaka akadde buli video yonna gye tu uploadinga egenda kuba esookera gy'oli. Ekitegeeza nti abantu bonna bagenda okubeera nga bayiga ogenda kubeera nga gwe namba emu asooka okubeera nga ate oyiga. So ne tulaba nti ekizikiza obadde okimanyi nti esimu eyo gy'okutte si nsonga okutte smartphone, si nsonga okutte mapeesa nga si smartphone. Obadde okimanyi nti esimu eyo esobola okuleetera okuzikirira n'ogendera ddala mu geyeena. Obadde okimanyi nti eyo esimu osobola okugikwata n'olimbirako omuntu n'oleetera omuntu oyo stress, omuntu oyo n'atuuka okwetta ku lulwo. Obadde okimanyi nti esimu eyo yennyini gy'okozesa osobola okubeera ng'otuuse okugisinzangawo nti Katonda waffe atugamba tetusinzanga bifaananyi n'otandika okusinza eyo esimu ng'esimu yeekumalira ebiseera byo byonna mu kifo kya kusoma Bayibuli, mu kifo kya kunoonya Katonda, mu kifo kya kwegayirira, mu kifo kya kusinza Katonda n'otandika okubeera ku ssimu leetise ng'oli musajja n'obeera ku ssimu ng'owaana ku muwala ono owaana oli ogenda olaba ng'obudde buzibye ng'obadde owaana buwaanyi muntu. Naye ng'ate jjukira mu ntandikwa kitaffe yali yatutonda ffe tumusinze, tatutondangako okubeera nga tusinza omwana w'omuntu. Omusajja n'alyoka ayimira wali n'akuwaana naye erabira okuwaana Katonda oyo eyakutonda n'akuteeka ku nsi. Ng'ate kitaffe yatutonda tumusinze sigaanye, naye bw'oba owaana munno muwaane oba omugambe nti wabula Katonda bwe yali yakutonda bulungi, yakuwa buli kimu kyonna yakikuwa okirina, era twebaza Katonda ku lwekyo. Okitegeera omuntu ono omuwaane naye ng'omuwaanira mu kubeerawo kwa Katonda. Okitegeera. So leka tuleme okubeera awo ng'esimu egenda kutukulembera okugenda mu geyeena. Videos ki z'olaba ku ssimu? Kiki ekyo ky'okola ekiyamba omwoyo gwo? Kubanga wano Bayibuli egambye nti kikuyamba kitya? Katusooke tusomeko Matayo, katugiddemu tusooke tulabeko Matayo 16 then tugenda laba verse 26. Gwalina Bayibuli yo osobola okweyongerayo n'osoma n'osobola oyiga. Ku lw'obudde tuba tugenda kukoonako katono kubanga wano eno 26 kubanga omuntu kirimugasa kitya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe. Ky'osobola okugamba nti ng'afiiriddwa omwoyo we.
mwana wa Katonda omulungi. Lwaki Katonda bino byonna yabiteeka mu Bayibuli tubirabe, tayagalangako tuzikirire? Mbeera nkikugamba buli lunaku nti waneeno ku Beck Media ffe twewayo okubeera nga tukusomeseza ddala bulungi nnyo nga Katonda atadde okutukozesa tusobole okutuusaako buno bubaka. Kitaffe tatondangako omuntu nga mutonzi agende mugenda. That's why ateekawo bino ebyawandiikibwa nti buli lwenzija nenkisoma nenkikunyonyola nosisinkana omulala nakikunyonyola n'ogenda mu kyaki ne bakikunyonyola osobole okitegeera kikuyingire mu mutima gwo, tekikuyingira mu bwongo, kubanga obwongo bukoma ku nsi, omutima Katonda gwakonekitinga nagwo, kiteeke mu mutima. So lwaki tubikuleetera bino byonna? Katonda tutaddewo tuleme okukuleka ozikirire, tukuleetere bino ebigambo ebigenda okubeera nga bikuyamba okudda mu kkubo lya Katonda. So mukwano gwange, tokkiriza eyo essimu okutwala mu geyeena. Ekisooka, essimu eyo ng'ogikola osobola okugifuulira ddala Katonda. Tofunye budde bwa kusoma Bayibuli, wabula obadde na budde bwa kuwaana bantu, ate nga towaanye muntu omu, ng'owaanye bangi naye ng'ate mu kkubo eritali lya Bwakatonda. Ne vidiyo ezo z'olaba mu kifo kya kuweereza Mukama, mu kifo kya kunoonya Katonda, vidiyo ezo z'olaba nazo ziba zikuza mabega, kubanga mu nsi muno tulina obwakabaka bubiri, obw'ekitangaala n'obw'ekizikiza. So ekintu ekyo ky'okola essaawa eyo kidipendinga ne kigamba nti ono byalaba bya kizikiza, bino byalaba bya kitangaala, ekitangaala ne kibeera mu ggwe. Bw'oba olaba eby'ekizikiza, ekizikiza automatically kibeera mu ggwe. Awo Katonda aba avuddewo. So tokkirizanga essimu eyo gy'okutte okujja ku mulamwa. Neeyongera okujjukiza nga nkutegeeza nti ebintu by'ensinga bwe tubiraba si bwe biri. Ebintu ebisinga ffe ng'abaana b'abantu tubirabira mu mubiri naye nga si bwe biri. For example, ennyimba ze tulabira waneeno mu mubiri si bwe ziri. Nja kuba nga mba nnyonnyolayo mu maaso kikyentegeeza nti ebintu by'ensi bwe tubiraba si bwe biri. For example, waliyo omuntu otuula n'olaba akazannyo ako ogenda okulaba nga gw'obadde osapootinga ate oba bamukubye ekyasi oba bamutulugunyiza, ogenda okusitula awo omuzimu gw'obusungu nga gukwambadde, n'owulira obusungu n'ova mu mbeera nga byokola tokyabitegeera. Kati olw'okuba obeera muntu mukulu n'ogamba owaaye kaneekumekume, tebalowooza nti ebya firimu mbitadde mu byaddala. Naye bw'aba mwana muto ng'obadde naye awo ng'alaba firimu, oyo omwana omuto atandika okusitula obukyayi n'amanya nti eriyo omuntu abadde talina musango abadde mu firimu gwe batulugunyiza, ekitegeeza okutulugunya kwa ddala. Omwana oyo n'akula n'obusungu, ekitegeeza nti ne TV eyo gy'olaba oba essimu gy'olaba, Sitaani asobola okugikozesa okubeera nga akuzikiriza ate ne famire yo nga tetotegedde. So nze ngamba nti obudde firimu sigambye nti mbi, ezimu nnungi osobola oziraba, naye ezimu si nnungi naddala ku bulamu bwo obw'omwoyo, zibukoseza ddala ate nga totegedde. Ogenda otegeera ng'ozikiridde n'ogamba nga naweereza Katonda, nga namuyamba, naye ng'ofudde n'omwoyo w'obusungu, ekitegeeza nti oyo omwoyo ajja kuvunaanyizibwako akulembera ogenda mugenda. So n'olwekyo essimu gye Katonda yakugabirira n'ogula essimu eyo gikozese bulungi. Gendako ku YouTube, jangu ku YouTube, saakinga enjiri, saakinga abaweereza ab'enjawulo, wuliriza ku kigambo, weereza kigambo, gamba abantu enjiri, gamba abantu eby'obwakatonda. Bw'oba nga toli kuweereza abantu, kozesa online, kolerako online ofune ebintu by'okolerako naye nga birina kye bikugattako, oba mu bizinesi oba mu nsi ey'omwe, naye tokozesa ssimu y'okubeera nga ojja kulaba obusegu, ojja kulaba ebifirimu bye nkugambye ebigenda okubeera nga ate bikujja mu maaso ga Katonda. Essimu ezo zikoze kyamaanyi nnyo. Obulimba, abaana bayigiddeyo, alaba omuntu akagoye kayambadde n'alyoka akagula n'atambuza omwoyo gw'obusegu bwonna kwegamba ng'ate essimu yeebireese akopye omuntu abadde ku ssimu. Bingi nnyo ku lw'obudde tetusobola kubeera nga tubimalayo. Essimu by'esobola okukolera, by'esobola okukuyisa, by'osobola okukozesa ku ssimu yo ne bikulembera n'ogenda mu geyeena ate n'otuuka bulungi nnyo nga totegedde naye nga gwe olowooza nti
bya bulijjo, ng'essimu ogifudde nga Katonda, ng'essimu obudde bwo obusingako obumalira nga tokyaweereza Katonda, tokyagenda mu nkungaana nnyo nga bwe kirina okubeera, tokyasoma Bayibuli nga bw'oba olina ogisoma, kubanga ekigenda okutuyamba kusoma Bayibuli, kugitegeera, kunoonya Katonda. Bwe tumala okusoma Bayibuli tugitambuliremu, bye tuba tusomye tubitambuliremu, tugoberere Bayibuli byetugamba, tugoberere ebyawandiikibwa, tubitambuliremu. Ekyo kye tugenda okukiyisaawo. So Bayibuli etusomesa bulungi nnyo okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, tutambule nga Yesu waffe bwe yatambulanga, tusobole okutuukirira. Bw'otambulira mu butukuvu otuuka ekiseera nga kati Katonda Yesu Kristo ayingidde. Kati kankunnyonnyoleko waneeno nti bw'obanga omaze okubeera ng'okyusa amakubo g'otambulire mu butukuvu n'obutuukirivu, essimu ogikozesezza bulungi nga bw'erina okukozesebwa. Togikozesezzaako kutemula, togikozesezzaako kulaba pornography, togikozesezzaako okulaba ebintu ebitategerekeka, ogikozesezzaako okuyamba mu bizinesi, ogikozesezzaako okuyamba mu nsi ey'omwoyo. Ne mu bulamu obwa bulijjo otambudde bulungi ne Katonda wo, amateeka gali, otoddeko ekintu kimu, okwagala. Etteeka eryo n'oliteeka mu birowoozo byo, n'oliteeka mu bwongo bwo, n'oyagala atayagalika, n'oyagala n'oyo ayagalika. Nti kitegeeza kintu bw'obanga otuuse n'ofuna kati nga nze Becky n'onjagala ku mutima gwo, n'onjagala nga Bayibuli bw'egamba nti okwagala ebintu byonna byandibanga bigenda kuvaawo, naye okwagala tekulivaawo kubanga kitaffe kwagala. Omuntu oyo gw'oyagala tojja kumulimba, omuntu oyo gw'oyagala tojja kumutta, omuntu oyo gw'oyagala tojja mukola kabi, tojja kumutuusaako bulabe. Kwegamba okwagala kuno kusobola okubeeramu amateeka gonna ng'okwagala kwe kugasitudde. Okitegeera? So bw'oyimirira n'ogamba nti nze kansalewo njagale buli omu, ogenda kubeera nga kitegeeza ki? Kankunnyonnyoleko wano nti nga bwe ngambye nti ekitangaala kigoba ekizikiza. Omuntu omu bw'akeera ku makya n'akola obubi, gwe n'ogamba gundi ankoze bubi naye nze kamwagale, kamulage omutima omulungi. Omuntu ono agenda kutuuka ekiseera agambe, jjukira nti omwoyo w'okwagala ali mu ggwe. Kati omwoyo w'okwagala gwe bw'ona oyagala gundi yakoze ekikyamu, omwoyo w'okwagala ajja kuvaamu ggwe, agende mw'ono omuntu gwe wasigadde ng'oyagala, gwe wasigadde okolera ebirungi wadde ye yakunyiizizza. Omuntu ono agenda kutuuka agenda atandika okwebuuza, naye gundi namunyiizizza, Becky namunyiizizza, ne mukola bubi ne mukola bubi era nange nkiraba. Lwaki takyuka? Lwaki ansigala ampisa bulungi? Kiki ekiri mu ye nze kye sitasobola? Kubanga nze bye mukoze nange ne wembeera nze sobola kusigala ng'amwagala, naye akikola atya? Omuntu ono buli lwayagala okunoonya amazima, n'omwoyo w'okwagala amubeera kumpi, kubanga ogenda kusharinga ekiri mu ggwe okiwooli. Omuntu ono gw'olaze omukwano nga wadde akunyiiziza akoze bubi, ekitegeeza nti ekibala ekiri mu ggwe kigenda kwanguwa okukyuka, okukisharingako n'ono omuntu akukoze obubi. Okwagala kuve mu ggwe kugende mu muntu oyo abeera akukoze obubi, era omuntu oyo naye afune ekibala ekyo eky'okwagala. Kitegeeza ki? Nti gweobeera omuyambyeko okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitegeeza nti naye agenda okumukola obubi ajja kumwagala. Ekitegeeza nti naawe era wajja kubaayo engule nti olina gwe wayambako okubeera ng'ayingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ndowooza otegedde nti okwagala kikyo kye kitegeeza nti omuntu bw'omwagala, okwagala okuli mu ggwe kuvaamu ne kumutomera, naye n'ayagala n'omulala atayagalika. Okwagala okwava mu ggwe ne kuyingira oyo omuntu gwe wayagala era kutomera omulala. Bwo butyo obutuukirivu ne bulyoka bukola ki? Ne bulyoka butambula nga bwava ku muntu omuso gw'owooluganda awuliriza olunaku olwaleero, awuliriza akatambi kano. Gezaako nga bw'osobola oyagale omuntu oyo atayagalika, oyagale omuntu oyo yakunyaga ssente, oyagale omuntu oyo yakubbako omusajja, oyagale omuntu oyo yakubbako omukyala, oyagale omuntu oyo yanyaga ebibyo, kubanga kitaffe naffe atwagala bwagazi. Naffe tetusaanidde, naffe tetutukudde. Bingi bye tukola ebimujjukiza obulumi bwe yayitamu ku musaalaba.
bingi bye tukola ne tunyiiza Omwoyo Omutukuvu, naye Omwoyo Omutukuvu asigala atwagala, asigala abeera mu ffe kubanga kwagala. So ng'omaze okubeera n'okwagala okwo, n'oyita Yesu Kristo n'abeera mu ggwe, n'obeera ng'okyusizza amakubo go n'ogamba nti Yesu Kristo jjangu onkulembere. Yesu Kristo bw'anajja n'abeera mu ggwe, Yesu Kristo agenda kujja atya okubeera mu ggwe? Yesu Kristo okujja okubeera mu ggwe tekigenda na kutwala bbanga ddene ng'omaze okukyusa amakubo go. So Yesu Kristo bw'ajja mu ggwe, kano ke kakodyo abasinga lwaki basobola okusaba embeera n'etakyuka, kubanga bamalayika emyoyo egituweereza bwe tusaba ekintu ne kituukirira, bawuliriza Yesu Kristo abeera mu ggwe. So ekipimo n'ekigeera kya Yesu Kristo ky'olina mu ggwe kigenda kusinziirako bingi oba bitono by'ogenda okufuna. So malayika buli muntu abeera emyoyo giri 7. Buli muntu emyoyo egyo yandibadde agifuna. So kati bw'obeera nga Yesu Kristo atudde mu ggwe, buli lw'ositula omukono ogwo n'ogamba nti ayi Mukama Kitange leka kino kibeere bwe kiti, egyo emyoyo gibeerawo okubeera nga gikola ki? Nga gikituukiriza ekyo ky'obeera osabye. Nga gituukiriza ekyo kyennyini ky'oba osabye. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo ali mu ggwe. Gino emyoyo gimuwulidde, giwulidde Mukama waagyo. Emyoyo gino egituweereza oba bamalayika abatuweereza tebawulira gwe ng'omwana w'omuntu, wabula bawulira oyo gwe wakkiriza, oyo Yesu Kristo ali mu ggwe nga yabatuma, era ne bakola ekyo ky'okoze otya, ky'obeera gw'oyogedde naye nga bawuliriza ali mu ggwe munda. So tukole nnyo tukkirize Yesu Kristo abeere mu ffe nga yatufuga, so si bamufuga, so si ffe abamufuga. Bangi tukkiriza Katonda n'abeera mu ffe naye ng'ate ffe tumufuga. For example, kati ogenze n'otambulira mu mazzi. Amazzi gano bw'obeera nga otambula nga gatuuka mu bigere, amazzi ago oba ogatambuliramu. Bw'otuuka ekiseera amazzi ne gatuuka mu vviivi, amazzi ago gooba ogatambuliramu. Bw'otuuka ekiseera amazzi ne gakoma wano eno mu kiwato, amazzi ago gooba ogatambuliramu. Naye bw'otuuka ekiseera amazzi ne gatuuka wano mu bulago, ekitegeeza nti amazzi go gatwala kati si ge gakutwala, wabula si gwe ogatwala. Ne Yesu Kristo waffe ayagala tutuuke ekipimo n'ekigeera kye w'ayagalira okuyingira mu bulamu bwaffe, abeere nga yatutwala, nga so si ffe abamutwala. Oba mwana wa Katonda ompulira, nti kyusa amakubo go, kola obutuukirivu n'obutuukirivu, yaayaanira Yesu Kristo oyo yakutonda kubanga akumanyi. Ajja kujja abeere mu ggwe, abeere nga yakufuga, abeere nga yakutambuza, nga si gwe amutambuza. Ku lwakadde tetugenda kubeera nga tusobola okweyongerayo, naye nga bingi bye tugenda okubeera nga tuyiga, bingi bye tugenda okubeera nga tulabako, era nga bwe nabagambye mu katambi kaffe akawedde nti tugenda kulaba ambasada w'eggulu asaanidde okubeera atya. Jjukira nti nze naawe tuli bambasada b'eggulu. Tugenda kubeera nga tulaba omulimu gwaffe ku nsi kuno ng'abambasada ba Katonda. Tusaanidde kweyisa, tetusaanidde kukola ki? Okubeera example eri abalala. Kubanga Uganda bw'egamba nti erina ambasada waayo emutuumye mu America okumukiikirira, omuntu ono aba agenda kukiikirira Uganda yaffe. Naffe emibiri gyaffe yeekaalu ya Kristo, tusaanidde okukiikirira Yesu Kristo wano ku nsi. Era ffe tuli bambasada b'eggulu okubeera nga tukiikirira Yesu Kristo waffe ku nsi. So nja kuba nkulaga by'ogenda okubeera ng'okola osobole okubeera ambasada oyo atuukiridde. Tetugenda kubeera nga tusuka wano, nsigadde nze muweerezaawo Becky. Tusisinkane mu pulogulaamu yaffe oba ku mulamwa gwaffe ogw'ambasada oguddako. Abankuumire mubeere bulungi ate era mweraba.